mwala temuyiwaawo obudde bwakuba ate n'amazzi mugayiwaawo kakati ologana akulukuta gatya singa mugayiwa eri mu mwala kigozi namba musanvu nze esaawa zino okyali mutulo enkuba kaseeto nnyo kumaca ntedde kulembeka kati wenembese olukuba neruntonnyako nerundetako olwewewe nentambula nenva egomba nentuuka mu kibuga nga mwe mukyebassategedetogera kujja era mbadde siri wakujja naye lwakuba tubadde tulina gye tugenda mukwano gwaffe yafiiriddwa mutabani we tugenda muziika awo maya kontaakasokezije wangamba waliwo ennyumba omuzigo ogutonya namba munana amabati gala gesajire erimu lyajjamu obututu yeraga kuteekako pya ate senga kibali kisoboka twandese gana agalinga obutegula bonna tuteekako emabega kubanga kati ye fashion eriwo ameeru tegakyakola era amayumba gano gonna mbadde njagala gaseeruukulula bongere bagawanike mbagasitule kuba zaatuula nnyo wansi kale musula mutya mugyebale ekibuga kigamba ki ekibuga kiramu enkuba etonyanga ewaffe ate yandibadde etonyewamu ate etonya kuno ewaffe etonya ntono naye ate era byonna byebimu amaanyi agalima tukyagalaba tetukyagalaba bakuwaddeyo ku ssente waliwo wano omusajja olio nali njagala bakyusa omuti gw'amasannyalaze guli baguze nebbali bwe bati ojja banoonya tubawe ssente amasannyalaze omuti bagukyuse baguze eno ku kkubo then wali tuzimbewo nawo akayumba tebatuweemu ssente batuweemu ssente zino za namba 4 kati waliwo omukyala namba 3 oli ye alina obuzibu simwangu nnyo gyendi buli kaseera alimubanja agamba akyakolaki atuviire ku nju tufune abapangisa abalala gwe tokayananga nabapangisa akukayanya ngaoŋŋamba manyi akettaana kalazeewe kati ono kuliko balansi wa namba emu yasigala tumbanjayo meka azali 8 kali zino endala za namba 12 webale munnange namba 3 ye buli womugambagamba nkyakolaki sinaweza gyali njagala mpesi nolyamu akanyama namba 3 gyali eyo namba 3 jangu atuviire maama ani ono atuviire ku mayumba agende ate tufune omupangisa omulala wasuza otya maama Landlord nasize bulungi wasize otya bulungi kulika bebi yazaduru bulijjo oli lubuto bekola ebintu era asobola bayobudde ku biddole ebyo n'embuto ezaddala zimulimu namba gundi nedda sokoleke kakati ekyo kikola mukulu yeyisaga mwana ono Trisha mukwano gwange mwana wange kati bw'oba olina ebizibu ng'omunnyonnyola era abitegeera tolaba maaso gatunula abitegeera ne munnyonnyola bannange omulembe gwe mukuliddemu guno tetugutegeere abakazi bansobera oli w'abaana bo muzaala abo abantu bali eno mu kifo ky'okubeera awo ne muzaala muli mu biddole kakati maama gempulidde enju zange zirabika zifuusa obuzibu tulabika tetujja kutegeeragana ate zityala nze okujja okunona ssente ate ne bangamba mbuno gwe simanyi okaluubiriza simanyi ssente tewali sikukaluubiriza naye embeera weetuuse like ebintu ebimu bizibuwala kati business tezitambula bulungi bwe ziba tezitambula bulungi abakozi bakubbako gwe naawe kobbe Landlord njagala ssente zange sigirangako sikubbangako emyezi ngireeta ogireeta ate akati ziruwa ono yenyini bwe nabagamba tezinawera Landlord weziwera ngenda zimala mwaka aŋŋambye omutawaanya nabalekera omuntu oyo abakuŋŋaanya essente buli kyemwagala akikuŋŋaanye kakati ate oŋŋamba nti leeta eziriwo leeta eziriwo
ate babanaddawo batutawanje buli kaseera katunabeeranga makubo bwetwewuuba bwetugenda bwetudda zino eziriwo nzirese meka ziryana kubulako 10 osasudde ki nsasudde redi banga ki mwezi guno guweddeko kwekubula 10 osasula sente meka mitwalo 5 era buli nsasula mitwalo 5 kigozi ono asasula sente meka alwa oyo akale olaba kati ennyumba zino waliwo obudde buzatukanga lindako kigozi buli mwezi musasula emitwalo 5 nzera nja kukikunyonya oyo nazikuweereza buli mwezi nja kukikunyonya tolina kyogenda kunyinyonyola nja kukikunyonya ompa sente nakugamba nti n'ennyumba zino ziri ku sente meka zaali ku 35 nongamba nti abapangisa bakayana tubakole ki tubasaleko nosigala nga ompa sente meka 3